nkulamusizzaako nnyo munnange yeekuumidde ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Munnakalungu ow'ensonga musajja wa Kabaka Birimu Yematovu. Nze nzuuno ne pulogulaamu ey'ebyobulamu. Bannaffe aba Gombe Medical Services Hospital ku Balintuma Road wano ng'ova Mmengo dde Nankulabye nga Wakaisa University be banzikalizza obulungi bwe bati. Bampa abasawo ab'enjawulo mu bukugu obw'enjawulo mu kujjanjaba okw'enjawulo. Babampa nno naye ng'ekibabampeesa baleete ku Terefayina bategeeze ensi ku bisumbuwa ensi naddala nga bigwa mu bulamu. Ali ku BBS Terefayina omwezi gwe tulimu guno tuli mu mwezi ogwa World AIDS Day, ogwa World AIDS Month, kubanga World AIDS Day lwatandika nga 1 December. Kitegeeza omwezi guno gwonna ogwa Ntenvu December yenna kwefumiitiriza. Ate nno Mukama n'atubeera ku ludda luno olwa Christianity mwe muli amazuukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omwaka guggwako tulya ku bibala by'omwaka wamma ggwe amabinu mangi, naye mu byonna Dr. Martin Mugenyi mujjera ku Medical Services Hospital ndi naye wano. Kamusaba asooka ababuuzeeko. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo. Mwebale kuvaayo, mwebale kuweereza, mwebale kwekuuma nga bwe guli mwezi guno. Kansuubire nti akawuka mukajjukira Mukenenya gy'ali, era nsaba tumwewale, nsaba tuleme kumusiiga, tusobole omufutiza okuva mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Weewaawo. Yes sir. Ali ku BBS Terefayina nkujjukizanga musajja wa Kabaka ng'ate omuweereza ku BBS Terefayina ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka beene maaso mongi yasiima nakkiriza obuvunaanyizibwa obwamusabibwa ekitongole ky'ensi yonna okubeera omumuli okukulemberamu abantu be mu kulaba nga tufutiza tulwanyisa akawuka akano aka Mukene. Era kaweefuba ono myaka 3 kaakati ebula emyaka 6 siriimu tube nga tuwulira muwulire nga bwe tuwulira sleeping sickness oba mongoota. Ekyo kinaasoboka kitya? Kyekindeeseza Dr. Martin Mugenyi ono okwongereza kaweefube w'abeene. Dokita, ekyo kinaasoboka kitya? Kijja kusoboka naye nga mu kyonna sigamba tekisoboka kubanga ne maaso mongi we yasiimira nga naye alabye kisoboka. Kakati mbuuza ggwe ali tekiniko omusawo abeera ennyo mu balwadde, abeera ennyo mu malwaliro, abeera mu research. Kuba mbuuza lwaki kinaasoboka kitya? Ebikujjuko ffe twatandise. Ebikujjuko byatandise. Twatandise okulya ku by'omwaka guggwako. Nze nsuubira obuvunaanyizibwa bwe tulina mu mwezi guno. Kisookera ddala nti abantu tube nga tumanyi. Sensitization. Tumanyi nti akawuka gye kali, buli kye tukola, bw'oba ogenze mu nkuuka, bw'oba ogenze mu housewarming, bw'oba ogenze mu kumanyagana, manya nti b'osanzeeyo bw'oba nga katugambe ennaku zino weetegeddwa oba bakweteze oyitawo otya. Abantu beetega. Oli ku pate, oli akuleetera essowaani y'emmere naye nga obwongo tebuli ku mmere, buli walala. Naye ebitiggulira n'ogamba kiki kino. So onywamu kamu ng'ogamba nedda eyaleese emmere eyo kamunoonye. So kakati ndi mu kusaba ekintu kimu, abantu tumanye akawuka gye kali, kakyaliwo era kakyatukwata era kakyatuluma. So ekisookera ddala tulina okumanya bwe tuyimiridde. Ekyo ye information esooka, bw'oyimiridde otya. Bw'oba omanyi bw'oyimiridde era n'oyo akutengudde emmeeme ayimiridde atya, kati awo ebirala biryoke bigende mu maaso. Dokita, nmewe okuyimirira nnyinza obutakifaako. Yes sebo. Abasawo mwatwanguyiza. Yes sebo. Mwayanguyiza abandaba.
yesebo testing kit yesebo abantu babulina ate obumu bwangu n'okutereka olwo gwemanyi yabuteeka mu wallet mu mmotoka butambuliramu mu mmotoka olina omusanga ng'atambula n'emmotoka naye nga kyalina kiri kimu nti buli lwaba agenze waalaze akwata kyakutte n'agamba ono nkisobola kangende twekebeze bwe tunayingira gye tuyingidde njakateekako si kituufu obutuufu bwakyo buli ki nti tulina okulaba nti okikozesezza mu mbeera entuufu onaakikebeza bulungi bw'oba tokikebeza bulungi tukoze tutya era results bw'onaaziraba ani agenda okuyamba tulabe nga ekigenda mu maaso kyekyo ekituufu ky'olina okukola ekirala ekiddako bw'oba okebeza munno naye ategedde nti kyokebeza kyekituufu waliwo okebera munno nogaa results zivuddeyo naye gwe omugamba nti talina naye ng'ate gwamukebedde olina eyo nayo nsobi kitegeeza era ogenda siiga akawuka tulina bannyinaffe bano ebiseera ebisinga nja kubatwala nti abasinga obungi yagamba weekebeza naye nga tekyewokebedde ye takimanyi bwe kikola era lizawo tajja zisoma okitegedde then ekinaavaamu ng'akugamba nti olabye bufaanagana nga ng'ekyo kigenze mu maaso n'enterekayo ebintu bino kansabe ffenna abatulaba teweekebeza genda ku ddwaliro kyangu nnyo eddwaliro erikuli okumpi lyonna oba kiriniki oba ki bakukebere akasente katono tekagenda twala mitwalo 5 kati ndowooza abamu bakebera okuva ne ku 15 mutwalo mbika kasente katono nnyo tekagula na sowaani ya mmere tekagula na kifo kyogenda kupangisa kugendamu na mwagalwawo so nsabye musooke mwekebeze ofune results entuufu mulyoke mugende musanyuke era bw'ogenda mu pati eyo yonna gy'olaze abantu b'oli nabo house parties nyingi eriyo abamu be mutuuka eyo anywamu cupa emu n'agamba njagala mwagalwa ekyo kigundi okirabye omwami oli omulabye mumpitire omukyalo n'omulabye ebyo bambi ng'ogenda mu house party kiyinza okuba ekizibu okwekebeza ku house party nensuubira nti kyetuba tukola awo kyenyinza amagezi nganze buli omu atambuleyo okoneka galimpitawa okitegedde eriyo nabana abakugamba nti tuli ku house party nze bankomola si kituufu nti buli gwe bakomodde tajja funa okukomola kuyamba ffe nga science kyetulina ebitundu 6 ku 100 omuntu omukomole ayambiddwa kitegeeza ebitundu 400 bikyali awo osobola okukafuna ate n'ekirala togezesa naye bw'onaagezesa ekinaavaayo kiyinza okuba ekikyamu gy'oli so ndi mu kusaba byonna tubikole bwe tuba tusobola okutangira n'okukomola leka twekomole naye ate bw'obanga osobola okwongerako ku kukomola nogaa kanyongereko ki galimpitawa ojja kukola ki ojja kuba olwanyisizza kinene nnyo tulabe nga tukendeeza akawuka kano ogenda mu maaso yesebo oli ku BBS Telefine Dr. Martin Mugenyi gwendi naye atusiigira ekifaananyi nga yesigama kunoonyereza nga ye omusawo abeera mu malwaliro aludde mu bujjanjabi abeera wano ku Gombe Medical Services Hospital tutunuulira era twefumiitiriza ku mwezi guno ogw'ekirwadde ekyamukene jjukira nti n'ebikujjuko ebimalako omwaka nabyo bino byatandise oba oli awo amasanyu gye gatandikira embeera oluusi nefundikira nga si nnungi dokita nyina gwe mmanyi sijja kumwogera ndi ku telefone era mu busawo tugamba bingi bye tumanyi naye era tetubiraalaasa ye buli lwabaako gyalumba asooka kumira empeke muziyita pepu PrEP biri bika bya birundi ebiri siri musawo sibimanyi PrEP kyetuwa nga katugeze biri byonna bye twogedde bigaanye naye ekyo nakyo kiri mu kugezesebwa nakyo kiyamba kutangira ogenze mu kifo gabe banaye nyinza okuba nga sirina wegenda kebereza nyinza okuba ngamba ndi mukomole naye nga sisobola kufuna kiki birala togamba kaka naye obukerenda bwange buno pita nabwo yesebo waliwo nze gwe mmanyi yesebo yayina kanyongwe ka box bwasooka okumira
bangi tubafunye oli nakugamba nti nafunye omuntu wange yazze oba nalonze kubo kye kigambo kye bakozesa naye nga tewaliwo kigambo kirala kyonna kyayinza kukola nga budde olwokuba ataddemu sente ze n'afuna munne kyagira nga ateekayo akakerenda ngagamba ekijja kijje okitegedde tekayamba akakerenda kayamba era kyova olaba ng'abasawo akakerenda ako we kali naye ate obulabe buli nti omukisa gwaki bagamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala okitegedde buli omu alina ekyenjawulo mukama kyakutaddeko oyinza okwesanga nga oyo okamize ku ssaawa eyo okusinziira katugeze kakozesa ekigambo immunity yo eyinza okuba eri wansi nnyo nga gwosanze gwakamize atalina n'ogenda n'osanga oli ng'alina viral loads ze ziri waggulu ye tamanyi nti mulwadde naye musinkanye immunity yiyo toli mulwadde eri wansi nemugenda nemwesiŋŋaana n'okafunira awo kaba tekakoze kakati waliwo nabali nga afunye accident nga muddala mufu abasawo toli mulwadde naye empisa ekufumite oba oli mu theatre weesaze naye ng'ate omulwadde gwobadde okolako alina akawuka ekyo tuyita post exposure prophylaxis PEP eri PrEP tolina ne bwogenda naye tomanyi kikyali naye ate tulina ono gwokolako mulwadde oba tamanyi nti mulwadde naye gwamukolako oli muki mulamu kati eyo kyuyita post exposure eddagala lyofuna ng'omaze ofuna accident yesebo ali ku BBS Telefine enamba gyolaba eyo weerezaako obubaka olina kyeweebuuza kyonna ku Gombe Medical Services Hospital ekyokulabirako buli lwa Sunday wano ku Gombe Medical Services Hospital waliwo okwebuuza n'okukeberebwa ku ndwadde naddala ezitasiigibwa ku bwereere baakoma ddi okukebera ku mutima gundi ka puresha k'omanyi bwe kali bane mujje ku Gombe Medical Services Hospital wano kuba lintu mwalo wano nga ku university okeberebweko buli lwa Sunday abasawo babaawo kukeberako kale nkwebaza nnyo ogenda kukola ekyo weebale nnyo weebale eddala kkiriza mpumulemu katono nnyo tovaako nkomawo kulisaayo nnyo munnange mukuwummulako abo be mulaba abalanga naffe tubawage anti akuwa goowa musajja wa Kabaka 20 kujjukiza nti buli lwa Sunday ssaawa 12:30 wano ku BBS Telefine pulogulaamu eno ey'ebyobulamu ne bannaffe aba Gombe Medical Services Hospital ebeera egguse buli lwa Sunday tosubwa kubeerako buli lwa Sunday ssaawa 12:30 tuba tulina Gombe Medical Services Hospital ali ku BBS Telefine nga tukyali mu kwefumiitiriza ku kirwadde kya Mukenenya tuli mu mwezi guno gwa kwefumiitiriza ku World AIDS musawo oli musawo abaana bali mu luwummula baana baffe bavubuse ate era gye emyaka gyewayogedde 14 15 senior 564 tukoze tutya ate nga n'ebikujju kwa kati bingi ate nabo baana baagala amasanyu kuba ate baagala okulaba nti nabo bazuula so kyenjo bwengenda otandikira we wano nja kusaba bazadde njagala kusaba abalabirira abaana n'abo bonna abali ffe tukuze ku byalo gye tukulidde nga omwana abeera wa kyalo naye kaakati omwana ne bw'omusanga ng'akoze ensobi nga bw'oyogedde mu paaka ng'omwana katugeze amansulidde mu paaka buli omwaga w'omukubira bakusibye kituufu so naye nga luli ffe twalyanga engolo baatukuba tteke baatugalamizanga mu kkubo so kati tekiriiyo naye nsaba abazadde abaana bano bakomyewo tubalage enkola entuufu ey'ebintu naddala nga bwe tuli mu kyebyobulamu tubannyonnyole nti obulwadde gye buli ekirala tubeere balambulukufu gye bali tubabuulire obulwadde buno butambula butya naddala obwa Mukenenya naddala obulwadde obwo obutukwata mu nsonga zino ez'okwegadanga so tusabe nti abaana tubalinako obuvunaanyizibwa abaana tebatambula nga tebakugambye olagawa ngenda mu house party ya gundi birthday party ya gundi
tubeere nga tumanyi wawe balaze era bwe bagenda kuliko agenda okubabeerako n'obuvunanyizibwa nga bagenze mu bifo ebyo. Omwana ajja genda ayiga okunywa omwenge, ajja genda ayiga okusikayooko ku bino bishisha. Nagenze ku pate ya gundi twanywedde kino ne bwakinywa, ani agenda okuba naye, ani agenda okugenda mu ssaawa eyo ayinza okutuuka mu myaka egyo buli omu ajja baamwegomba. Bw'anaamutwala katugeze n'amukozesa n'amusiiga ekiwuka, kiki obuvunanyizibwa era bujja kudda gy'oli ng'omuzadde okumujjanjaba n'okulaba ng'ate omukomyawo mu mbeera entuufu eyo. So tusaba tubalage enkola entuufu basobole okwetangira endwadde zino. Yesebo tuli mu mwezi ogw'ebikujjuko ebyenki. Yesebo abantu basaanye kweteekerateekera batya ebikujjuko bino, kubanga oluusi wabeera amasanyu amangi obulwadde buno obukuŋŋaanira. Okusanyuka kya bulijjo. Omwaka guggwako, tulya ku bibala by'omwaka, amakungula. So nze nja kusaba empebuwi magezi nti buli omu asanyuka, era njagala nnyo okugamba nti okusanyuka oluusi abamu tulina principles zaffe nti okusanyukwa nze wembeerera n'akasente kange nsanyuka. Oli naye agamba nti okusanyuka okwange bwe mba siri mu bantu bangi sisanyuka. So buli omu alina bw'akitwala, naye kansabe nti mu kusanyuka kuno tube beegendereza. Osanyuse naani era osanyusa otya, olamuka otya. Ennaku zino bagamba butava mu layini, osigadde mu layini y'obulamu bwo, weegendereza. So n'ekirala nti lema kuzuula kyotasuubira kuzuula. Oyagala ozuule, katugeze tuli basajja tuli wano mu Uganda, naye njagadde ngende nnoonyeeyo eggwanga nalyo ndabe bakola batya, okole ekitasaana olw'okuba bali bakikola. So ojja kuvaayo ng'oggyeeyo obulwadde oluusi bw'otasanze bw'otasaanidde kufuna. So nja kusaba abantu nti mu byonna bye tukola nga tusanyuka obulamu bukulembere, era bw'oba ng'oyiseewo mu kusanyuka sooka weebuuza omusawo. Ffe ŋŋambye nti omwezi guno okwebuuza kwa bwereere. Jangu weebuuze ku Gombe Medical Services, nfunye omuntu wange nkoze ntya, tujja kuddamu. Yiba ne Dr. Kambuzi. Yes. Ku JMS. Yes. Laabu ya JMS gumanye ebifaayo. Yes. Kikyetakebe. Nja kugamba nti mu kukebera buli ddwaliro lirina kye litakebera. Naye nga njagala okukuba tosobola kugamba kebere WHO erina byetuuka negamba ofiisi yaffe ya WHO naye erina katugeze kati wano kangeze ku WHO ndowooza njogedde kinene nnyo, naye kaŋŋambe eddwaliro lyaffe eddene ery'eggwanga. Oyinza otuukayo ne bakugamba nti katugeze tukebera, katugeze nti oba kulongoosa mutima, katugeze nti oba kukebera kalwadde kano. Sijjawa kyennyini, si buli kimu nti osobola okikebera, naye tukebera ebisinga. Ebisinga kati nga Gombe Medical Services, kantwale omukisa guno tegeeza abatulaba nti ebisinga tubikebera, naye era waliwo ebitusukkako nga naffe tulina okubiweereza oba mu ddwaliro eddala oba ebweru w'eggwanga. Okitegedde? Naye mututeeka nnyo ku bunkenke okukebera ebimu ne birwawoko nentuulaawo nga sitereera. Obulwadde bwa njawulo, buli omu bw'ojja okulwala mu ddwaliro buli omu aba n'ekirwadde ekikye. Eyo nsobi nnyo era ndowooza ennaku zino kyekisumbuwa abalwadde. Ono yansooseewo naye ate nze namusoose, ate ono ansoose okugenda. Gwoyinza okujja nga malaria yakuluma, oli ayinza okujja nga katugeze azze nga katugeze wa sukaali. Enkebera ya sukaali n'eya malaria tebitwala budde bwe bumu, mukitegedde? Kakati yegyo kye tuyita turnaround time. Turnaround time buli omu bw'ojja mu ddwaliro buli omu bakukeberera mu budde bwa njawulo okusinziira ku bulwadde obukuluma. Kakati dokita wenye God forbid omuntu afunye akawuka, mukakebera ddi mwe ne mukalaba nti akayina? Ekyo nakyo kinkibuuzizza. Waliwo abeekebeza nti affe tuli bulungi, naye ate nkya n'omusanga nga akalina. Kiŋŋamba oba oli awo alina gye yabadde jjo era ate n'afuna omulala ne bamukebera. Embeera eyo teyinza kaleeta eri mulala.
oba kitegedde kugabyamwe bya lusawo kakati kamambe nkifunye kantwale nti obulwadde ngenda kwogera kyonna sigenda ngenda kumaliriza nakawuka endwadde bwe ziba mu mubiri zirina essaawa n'obudde bwe zitwala ebyo bye tunoonyereza okulaba nti endwadde ezo mwe ziri okulabika mu musaayi gwo oba mu bye tukuba tukebedde kati eyo gye tuyita piriyodi obulwadde gye butwala bugenda ne bubeera mu mubiri ne bwenoonyereza ne butandika okuwera paka lwe tutandika oga nti kati tusobola obulaba so bwe tuba tukebera endwadde kitwala budde bwa njawulo akawuka kalina stages zekayitamu tulina stage gye kayitamu nga kayingira mu mubiri kalina obudde bwe katwala tulina stage gye katwala kalaba nti immunity eyo kajja overpoweringa immunity eyo bwebanga eri overpowered bwebanga nga bugiziza wansi kati awo nawo walina obudde then bwe tuvaawo tukalaba ddi netutandika okugamba nti mu wiiki emu mu wiiki bbiri mu mwezi mu mwaka akawuka kano ye wali okamanyi nti kalimu ebika nako kalimu ebika buli kika kirina obudde bwe kitwala okulabika mu musaayi gwo oba mu mubiri gwo so byebyo ebintu ebyenjawulo bye tusinziirako nga tukebera endwadde kati kyova olaba nti tubagamba kankozesa kino kyetugamba nga muntu weekebeza akawuka tukugamba nti kebeza emirundi 3 oba 4 oba emirundi egisuka mu 3 kiki ekitegeeza nti akawuka kano waliwo akawuka kojja okufuna leero bakugambe nti mu wiiki emu 2 tusobola okukalaba newabeerawo oli n'agamba nti kijja twala omwaka noba kajja twala emyaka 3 okulabika okitegeera so mukebeza akawuka emirundi emingi gyokebeza kwe kubeera ng'oli mu mativu nti sikalina weewaawo yesebo Dr. Kadde Katambula yesebo mu mwezi guno ogw'okwefumiitiriza ku AIDS ku HIV yesebo nsaba otuuse obubaka bwo eri bannayuganda yesebo bonna abatulaba bannaffe mwenna abatulaba bannayuganda bannaffe tubaagala muli balamu ng'abasawo wadde obusawo mulimo tetwagadde ate tubeere nti tulaba balwadde bokka twagala nga mu ggwanga omulimu gwaffe omukulu kulaba nti muli balamu era tuli balamu tusobole okugattako ku nsi yaffe ekyo kyekisooka mu mwezi guno era tube fe abasawo wadde guno mulimu ng'era mumwe tujja kyekitubeezaawo twandyagadde tubeere n'abantu nga balamu era mu buvunaanyizibwa bwaffe okubakubiriza mwekebeze nnyo mwekuume nga muli balamu era muleme kusiiga kawuka kano singa muba musangiddwa oba nga omuntu ali eyo asangiddwa nti akalina lema kwongerayo sigala nako sirika nako naye tokasiiga mulala bw'obanga okalina mira eddagala lyo ng'abasawo bwe tuba tukulagidde abavubuka mulekerawo okukebeza obukebeza amaaso si buli ekitemagana nti zaabu tokebeza nnyo maaso ku munno oyo gwolaba alabika obulungi ennyo asobola okuba nga alina akawuka mwekuume 2-3 wanaatuukira kawufu wa Ssaabasajja Kabaka abe nga atuukiranye ng'akawuka ekyamazima kafumwa bufumwa mu Uganda n'ekyo kijja kutuukirira nga twekebeza nga tufuna obujjanjabi mu ngeri zonna ezisoboka naye kisinga mu byonna kwewala na kwerekereza. Nebaza nnyo Gombe Medical Services Hospital abasanyi wano ku Balintumwa, mwebale nnyo BBS Telefina, mwebale nnyo mwenna abatugoberera abatulaba. Ennamba ey'essimu gy'oba oweerezaako obubaka bwobaako kyeweebuuza. Nkwagaliza akawungeeza akalungi n'okujjukiza nti buli lwa Sande ku ssaawa 12:30 pulogulaamu eno ey'ebyobulamu ebeerako wano nange musajja wa Kabaka Birimuye Matovu nga nkyaziza abasawo okuva ku Gombe Medical Services Hospital okubaako kye bakusomesa n'okujjukiza. Katonda kuume musajja wa Kabaka Birimuye Matovu, Munnakalungu Ssaabasajja Kabaka awangaale.